نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، نحمده سبحانه وتعالى ثم نصلي ونسلم على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه الله اليقين. اللهم ربنا صل وسلم وبارك عليه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. twebaza Allah subhanahu wa ta'ala entakira nanyini kutukomyawo ate mu kiseera kyekimu kulaba nti tubaako ne byetujjukanya ebikwatagana n'eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala ey'ekitiibwa nga bwe tuli abasiraamu ng'ate tugoberera era nga tuli ku tteeka lya Allah subhanahu wa ta'ala ery'ekitiibwa. Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaaluhu atugamba mu suratu dhariyati, atugamba nti wadhakkiru a'udhu minash shaitani rajim, wadhakkiru fa inna dhikra tanfa'u almu'minin. Mutuufu bye tuliko si ffe tubisooseeko, bye tuliko si ffe baakusembayo, bye tuliko si ffe bankomeredde, wabula tugezaako okujjukiza. Tuyita mu buyisi mu nsi muno, akaseera katuuka ne tuvaamu nga naffe abaatukulembera be tujjako irimu eno Allah subhanahu wa ta'ala yabatwala, naye ne batulekera obuwufu obw'okubanga tulina bye tugoberera ebyo byawandiikibwa mu njigiriza y'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala jalla sha'nuhu atugamba nti wadhakkiru fa inna dhikra tanfa'u almu'minin. Mujjukize kubanga mazima okujjukiza kugasa oba kwa mugaso nnyo eri naddala abakkiriza, nze naawe, nze n'oyo yenna ataliiwo. Ensonga lwaki tukomyewo okwejjukanya newakubadde nga sitwasobola oba nga tetwejjukanya mu biseera ebiwedde oba oliawo olw'embeera li anna Allah subhanahu wa ta'ala yaf'alu ma yasha wa yahkumu ma yurid. Asobola okukola oba alina obusobozi obukola ekyo kyonna ky'aba yagadde, era akola buli kyonna ky'aba asazeewo okubanga kiba biidhnillahi tabarakahu wa ta'ala. N'olwekyo mukkirize oluvannyuma lw'embeera eyo gye tubaddemu okubeera nga eyise Allah subhanahu wa ta'ala gy'atugeredde, kati ate katugende butereevu mu kubanga tugenda kwejjukanya ku lunaku olwaleero. Nkakasa bulungi nga okusembayo kwaffe mu kwejjukanya kwe twejjukanya nakwo kwali kukwataganira ddala ku kibayita alwasiya, ekiraamo. Bingi bye twalaba ebikwatagana ku kiraamo. Era omuntu yenna butuufu Allah subhanahu wa ta'ala bw'akujja mu nsi eno nga tolina kiraamo, ng'ate oli omu ku abo ababadde ku puroguraamu eno okuva lwe yatandika naddala ku paati ey'ekiraamo oba weeryazaamaanyizza, kuba tumanyi omugaso gwakyo twagutunuulira, ne tunuulira byonna eby'enjawulo mu kiraamo. Kakasa bulungi nti abadde bagoberera ebintu bino n'abadde batabigoberera nga bapya, omulamwa gukyaliwo, ate ng'era nsuubira nti bw'oba ogenze ku mukutu guno gwennyini n'ogugoberera osobola okubanga emisomo egyo ogisangayo. Si kye kyokka, wabula wangi nnyo wosobola okubanga obijja nga mwe muli ne Islamic Inheritance Consultation in Uganda, ogwo mukutu gwa YouTube gubeerako emisomo egyo gyokka egy'okubanga gikwigiriza engeri obusika bw'eddiini ey'Obusiraamu gye butambulamu. Ne wano wennyini ku Ihsan Muslims Central osobola okubanga ogoberera page eyo yennyini wamu ne YouTube channel erabikwa ebiri. Tozza ate era osobola okugenda ne ku page eya Association for Islamic Inheritance Consultation in Uganda, nayo ebintu ebyo bibaako mpola mpola n'oyiga ng'oyigira awo wennyini w'oba otudde. Kubanjulira akatono era amannya nga bwe bagambye Omar Sulaiman Kasule okubanga twejjukanya ku irimu eno, tuwangalira kawempe era nga tukola emirimu gyaffe egy'enjawulo. Oyo yenna abayagadde okubanga otufuna osobola okujja ku ofiisi zaffe awo wennyini oba okuyita ku nnamba z'essimu omuli 0703 33 7998 oba 0772 86 16 87 oba 0703 83 80 38. Ezo ennamba osobola okubanga okubuuza ekibuuzo ky'oba weetaaze ekikwatagana ku busika, okufuna ekiraamo
ebiraamo byo already bya supplyingiddwa dda, omuntu yenna osobola okubijja. Abantu abawangalira mu bitundu eby'ekatwe Salaama ne wasigadde ebiraamo ebyo tusobola okuba nga tubijja ku Masjidi Jamia ekatwe ewali omusomesa asomesa abaana ate ng'era akolerawo ku masjidi. Bwe bw'otuukawo osobola okubuuza omusomesa asomesa abaana, osobola okuba ng'ofuna ekiraamo ekyo ku ssente ntono ddala. Hard copy weeri osobola okuba ng'ogifuna biidhinillahi ta'ala. N'oyagala ogifunira ku ssimu naawe kye kimu, osobola okuba nga toyita ku nnamba z'essimu ze tukuwadde n'osobola okufuna ekiraamo ekyo. So nga ate era osobola okugenda e Bwayise, abantu abava e Bwayise ku Masjidi Jamia e Bwayise mu Sentamu Islamic Primary School. Osobola okugenda mu office ya headmaster administrative office n'osobola okuba ng'ofuna ekiraamo ekyo ku bbeeyi ntono ddala. Omuntu ali e Bwayise around Bilali, Masjid Bilali e Bwayise, Bilali Islamic Primary and Secondary School, osobola okugendaawo wennyini ku main gate, osobola okuba ng'ofuna ekiraamo ekyo ewali moto third party. Awo wennyini kwabo abatunda ebitabaawo, ekiraamo ekyo omuntu asobola okugenda n'abeera ng'akifuna ku ssente era ntono ddala. Abava Nansana, Nabweru, Wamala ne Katooke musobola okujja ku Kijegere, Nabweru Islamic Primary School Day and Nursery Boarding School. Awo ku Kijegere osobola okuba nga nawo ojjawo ku administrative office ey'essomero eryo, resident directors office oba office ya director w'essomero eryo. Ebiraamo ebyo weebiri, omuntu yenna osobola okuba ng'ojja n'ofuna ekiraamo ekyo ku ssente mwana wattu ntono ddala. Ayagadde okulaba ukifuna e Kawempe ku office zaffe osobola okuba ng'ojja ate n'oba ng'ofuna ekiraamo ekyo era ku ssente ntono ddala, oba okuyita ku masimu gaffe ge tubawadde. Olwaleero omusomo gwaffe omukulu gwe tugenda okuba nga tutambulirako gwe musomo oguyitibwa Shuruutu Tanfidhil Wasiya Ijmalan, obulombolombo. Kuba ekiraamo nga bwe twakisoma, ekiraamo nga bwe tuzze tukyogera nga tukyogerako, byonna ebikwatagana ku biraamo bye tujje tunuulira, tugenda kutunuulira olwaleero omusomo omukulu nga gukwatagana ku obulombolombo wamu n'emitendera egigobererwa okuba nga tussa mu nkola ekiraamo. Tuyina obulombolombo nga bwe tulaba nti Obusiraamu nabwo bwennyini kadhalika bulina empagi ezikola ki, ezigobererwa, ate ng'ogasseeko wamu ne arkanul iman, empagi z'obukkiriza, shurutul iman, bungi nnyo. Kati nabwe kityo ne wasiya oba ekiraamo oba giyite will nayo erina ze twandise specific procedures ze tuyitamu okubeera nga tussa mu nkola ekiraamo. Gwe ky'olaamye, ekiraamo nze kyennaamye, waliwo ebigobererwa ebiteekeddwa okuba nga bituukirizibwa ekiraamo ekyo tukisse mu nkola. Bino bye tugenda okutunuulira ijmalan in general, ebintu bye tugenda okutunuulira insha Allah. Oluvannyuma lw'okutegeera ddala mu butuufu ekiraamo kino kya tteeka, Allah subhanahu wa ta'ala yakitulaalikako ffenna okuba nga tulaama. Bino wammanga omuntu wo yenna abanga afudde n'abanga alina ekiraamo ky'alese, bino byetegereze nnyo. Biri ebintu bisatu in general ebikulu bye tuteekeddwa okutunuulira general, ng'ebintu bino ebisatu singa biba bigobereddwa ekiraamo ekyo kiba kituufu. Ye miizaan otupimira ekiraamo ky'omuntu yenna ky'aba alaamye okulaba kituufu, kirimu okwekubira oba kirina we kyetaaga okuba nga kitereezebwa. Asharutul awwal, obulombolombo buno buli busatu, naye akasookera ddala ke tugenda okutandikirako. Atugambye mu muntu yenna aba akoze ekiraamo, bino byetegereze, antakuuna alwasiyatu fi hududi thuluth. Kino kigwa ku muntu yenna alina ebyobugagga nga wandiyagadde ebyobugagga by'okuba nga osaddaakako. Omuntu eyali yagadde okuba nga asaddaaka ku byobugagga byo, Allah subhanahu wa ta'ala tusimanyi bulungi nti mu maali zaffe ffe ze tuyita ezaffe ezo ze yatuwa, yatusaddaakira n'atuwa ekimu ekyokusatu eky'ebyobugagga byaffe nga tufa, kubanga twatunulira obwannannyini nga mu mbeera ebukyusa, kwe kuba nti oluvannyuma lw'okuvaawo okwo mu nsi emmaali yonna obuyinza bukuvaako ne bugenda eri abasika, naye Allah yakuwa mu maali eyo okubeera ng'osobola okusaddaakako oluvannyuma lw'okufaako, naye nga ky'osaddaaka tekisukka kimu kyakusatu. Ekyo olina kubanga okirese mu kiraamo nga mwekiri. Iffe
abaana abasinga obungi abazadde be baleka emabega tebaba na mutima gusaddaakira bakadde baabwe, tebaba na biseera bigamba nti abakadde baakola emaali eno katugisaddaake tusaddaakeko nabo basigale nga bafunamu empeera nga kitwandiise sadaqatul jaariya nga bakuttemu ne babeera nga basaddaakira bakadde baabwe. Kitegeeza nti gwe wenna alina ebyobugagga emaali eyo gwe kennyini gikozese ng'okyali mulamu ng'okyalina obuyinza bwayo, kubanga obuyinza bunaakuva mu mikono ebisigadde byonna oyinza obutaddayo kubifuna. N'olwekyo emaali yo osobola okulamba n'ojjamu ekimu ekyokusatu ne kiba nga kisobola okukola fi sabiilil birri nga kiyita mu makubo amalungi ag'okuba nti ate ofunamu empeera oluvannyuma lw'okuvaawo okwo. Amakubo amalungi mangi nga bwe tujja okuba nga tugalaba. N'olwekyo kirina kubanga ekibaamu ekyo oba emaali mu maali empitirivu gy'olina ng'ekintu ky'olaamye mu maali eyo okuggibwamu kirina kubanga tekisukka kimu kyakusatu. Liqawuli Saadi olw'ebigambo oba hadithi ejjibwa ku Saadi bun Abi Waqaas gye tumanyi obulungi, tugenda kugitunulamu. Atugamba nti haddathana Muhammad bun Abdirrahim, hadithi eva ku Abdurrahman Muhammad bun Abdirrahim aga nti haddathana Zakariya bun Adi haddathana Marwan an Hashim bun Hashimi an Amir bun Sa'd an abihi radiyallahu ta'ala anhu qala maridtu. Sa'di radiyallahu ta'ala anhu, Amir bun Sa'd atugamba nti hadithi eno yagijja ku abihi ku kitaawe, Allah subhanahu wa ta'ala aseme ku byagamba nti maridtu nalwala, atunyumiza nga tugamba nti maridtu nalwala fa'adani nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama. Naye mu kulwala kwange Saadi atunyumiza nti mu bulwadde bwange Nabbi sallallahu alayhi wa sallama yannambula. Naye oluvannyuma lw'okunnambula qaala, luvannyuma lw'okubeera nti yannambula, faqultu bwe yajja wendi omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ne mugamba nti ya Rasulallah, owange omubaka wa Allah, id'u Allaha alla yaruddani ala aqibai, nkusaba onsabireko owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala neme kubeera nga ebintu byange maana enkomerero yange ereme kuba mbi. Eno hadithi gyendeese endala, kuba hadithi eno yaleetebwa kumpi ebitabo biyitirivu nnyo. Tulina Bukhari mu kutubu sunan ojja gisangayo zonna, ojja gisanga mu sunan Ibn Majah, ojja gisanga mu sunan Nisa'i, ojja mu sunan Abi Dawuda, sunanu Tirmidhi, okisange mu kitabu kya Bukhari wa Muslim, ojja kubanga obisanga wa Bayhaqi nabyo gyebiri. Naye nga almuhimu hadithi gyembadde njagala yeno omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagenda n'alambula Sa'd ibn Abi Waqaas. Naye bw'amala okutuuka Sa'd ibn Abi Waqaas atunyumiza nti bwe yajja okumulambula Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali mulwadde naye ng'ali mu Makka gy'awangaali, yagamba wa ana bi Makka, nga mpangalira Makka. Faqultu, kyenva ngamba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam naga nti li maalun, nina ebyobugagga. Agamba nti usi bimaali kullihi, emaali yange eno ngiramire ngisaddaake. Maana twagamba ekigambo kye bayita wasiya kirimu emirundi ebiri. Alwasiyatu maanahu attabarru bil maali ba'da al maut, omuntu okubeera nga asaddaaka emaali ye oluvannyuma lw'okufa kwe. Ekyo twagambye nti saddaaka Allah yagituwanga abantu naye eriko ekkomo. Kati Sa'd ibn Abi Waqaas Nabbi lw'okumanya okuba nti azze okumulambula amuga nti nina ebyobugagga naye obulwadde bunnuma, olabye ota ya Rasulallah emaali yange ngisaddaake? Nabbi sallallahu alaihi wasallama kyava amugamba qala la, namugamba nti nedda, kuba yamugamba nti emaali yange yonna ngisaddaake, namugamba nti nedda. Qala la, kyava ngamba nedda. Qultu fasharutu, kyava ngamba kale ya Rasulallah kansaddaake ekitundutundu kyayo, amakulu okwata emaali eyo nga bulaba okwata olupapula n'olugatta n'oluyizaamu two equal parts oba ebitundu bibiri ebinkanankana. Nanga nti emaali eno nsaddaake ekitundutundu kyayo, half of my wealth, ebyobugagga byange nsaddaake ekitundutundu ekyayo. Qala la, Nabbi namugamba nti nedda. Kitegeeza nti hadithi eno ebyetuyigiriza mu abali eyo abaagala okugaba emaali, abantu bangi nabo nze nkita nnyo okukyogera nti abantu abakodo ebiseera ebisinga Allah baba mujja mu nsi alaba nga emaali eno talina gwayagala agiganyulwemu n'asalawo waakiri mbw agiwa obusiraamu. Kati obusiraamu obwo tebuyingira mu bibeera vuluguwo ebisinga bingi mu byekoleranga bwe mwagala. Nabbi yamugamba nti la, wadde ekitundu kyayo nedda tokisaddaaka. Fakultu fathuluthu, kyava amugamba kale ya Rasulallah
kansaddaako ekimu ekyokusatu kyayo. Ekimu kyakusatu kitegeeza nti emmaali eno is categorized into 3 oba is fragmented into 3 equal parts. Nga bagitemyemu ebitundu bisatu. Nga bolaba nti a kilogram is made up of 4 quarters. Kati emmaali kwota yazo ngeri 3. That is 3. Kati 3 ni 1. Kitegeeza nti eno kwota yenkanankana n'eno. Kyava mga nti kale emmaali eno gitemyemu ebitundu bisatu nsaddakeko ekitundu ekimu. Nabbi n'amugamba qaala athuluth. Nabbi kyava agamba nti kale osobola okusaddaka ekimu ekyokusatu ky'ebyobugagga byo. N'amugamba naye wa thuluthu kathir, naye n'ekimu ekyokusatu ekyo kingi kinene. Lwaki? Antadaa warathataka aghniyaa khairun, singa oleka abantu bo, singa oleka abasika bo, buli omu alina abasika be, singa oleka abasika bo, abaana, mukazi wo oba bakazi bo, bakadde bo, ab'eŋŋanda zo nga bali bulungi, khairun kyekisinga obulungi, min antadaahum aalatan, okusinga lw'onaabaleka ng'obalese engalo nsa tebalina kantu konna, yatakaffafuuna nnaasa, wabula nga batambula basabiriza busabiriza bantu. Yatakaffafuuna nnaasa fi aidihim, bagenda bannange basaba bibusanga mu mizikiti nga bakubira la gundi emiranga, bosanga mu mizikiti nga bali mu kino. Lwaki? Kubanga abagagga nayoga nti kale olaba oyo kitaawe mugagga nnyo naye laba bwafaanana, kale lwegola nti mukadde we yafaanana ngali wa nedda. Tubyogera lwaki? Kubanga ffe bennyini abali mu bintu tetumanyi procedure za kugoberera, kubanga tukola ebintu ebifaanako bwe bityo. N'ofa ng'obadde mugagga naye abantu bo ne basigala nga babonaabona, obugagga bo ne butabagasa. Omusajja ayitibwa Zuhair ibn Abi Salma yayogera ekigambo n'agamba nti wa in kana dha fadlun fayamna, omuntu yenna abeera Allah subhanahu wa ta'ala gw'abawadde obulungi oba bugagga oba kitiibwa, fayamna, n'afuuka n'aba mukodo nnyo, omuntu oyo n'aba mukodo. Hasbunallah. Yagamba nti wa in kana dha fadlun, omuntu singa Allah baamuwadde obulungi, mugagga, alina ekitiibwa, alina sse, alina obuyinza, fayamna, naye obuyinza bwe n'atabukozesa, naye obugagga bwe ne butamugasa ne butabugasa balala. Bulidde agamba nti yustaghna anhu wa yudhmami, abantu kyaddaaki bamala ne bamwesonyiwa naye n'asigala kunyoomoolwa bunyoomoolwa nti ekyo obugagga bwakyo tebulina bwe bugasa. Oba emmotoka ekitomedde kiba kiyamba bameka? Hatha huwa gwali yatulaba olwaliro owulira bameka bye boogerako obugagga bwe tebutugasa. Lwaki? Kubanga talina gwagasa nabwo, emmaali yo terina mugaso ne bwafuna kizibu. Lwaki? Kubanga ye kennyini yeryazaamaanya n'alyazaamaanya n'abalala. Abamu tulina emmaali naye omuntu maali gy'alina takimanyi nti ali mu bantu abateekwa okuwa zaka, n'aba nga alyazaamaanya abaavu. Abaavu bano oluvannyuma lw'okubanga obalyazaamaanyizza, emmaali eyo ne babeera nga nabo tebagyeyagaliddeemu, wabula bali mu kubeera nga bakuba biwoobe, bali mu mbeera mbi, tebagenda kusabira bulungi, kuba Allah yakukakasaako dda omusolo. N'agamba nti mu hadithi ya gundi ya sahaba Nabbi sallallahu alayhi wa sallam gwe yasindika e Yaman, Maadhi bun Jabal, n'amugamba nti tukhadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim, emmaali eyo bazzako eyo genda ogijje ku bagagga, mwe abagagga abantu abalina essente, buli eyeemanyi gw'osinga okwemanya. Emmaali eyo ina okukwatibwa eya zaka n'eggyibwa mu mmaali yo n'ebeera ng'eweebwa abantu abali obubi. Olwaleero tukaaba abantu abasinga obungi. Pulezidenti Museveni tafudde ku bantu ba ggwanga, tukaaba nti bannanga ab'obuyinza eggwanga likaaba lifa. Naye nammwe abagagga abalina essente musooke mwetunulemu, balil insaanu ala nafsihi basira, mwe musinga okwemanya. Wetunulemu mu by'obugagga Allah byakuwadde, wetunulemu mu buyinza Allah subhanahu wa ta'ala bwakuwadde, ddala mu butuufu obukozesezza mu nkosa yaabwo nga tonnanenya balala. Ekiseera ebisinga omusajja Omuganda yagamba nti ekiso ky'embuzi kirekerera omussi nakitunulira omubaazi. Lwaki? Kyebategeeza hidden meaning about that oba behind that, batutegeeza nti omuntu asobola okubanga naye ali omu ku bavunaanyizibwa, naye ate n'alekawo ky'alina okukola n'atunuulira ate olumula kyakoze, yoli ajja okugamba nti nze zambi lyenkoze ettono, nze nsinga gundi akoze eddene, sooka wepimire kana akatono, tahsabunahu hayyinan, tusiba tubala nga tugamba nti bye tukoze bye bitono, tubuyita butono, naye wa huwa inda Allahi azim, naye ng'ogenda okutuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ng'ekintu kye wakola kinene nnyo. N'olwekyo Sa'ad ibn Abi Waqqas bw'atu bw'atunnyonnyola
n'atugamba nti wamahma anfaqta fahuwa laka saddaqtahu, fahuwa laka sadaqa. Ne bw'owaayo otya biki byonna by'oba owaddeyo, mahma saddaqta, mahma saddaqta, bw'obeera ekintu kyonna ky'oba anfaqta, kyonna ky'oba owaddeyo, fahuwa laka sadaqa, kisigala saddaakayo. Kyonna ky'oba owaddeyo gwe ng'okyewereddeyo oba owaddeyo nga saddaakayo yakugasa gwe, tewali mulala. Hatta alluqmata, wadde ekitole ky'emmere, tarfa'uha fi imra'atika, ky'oba otodde n'owaayo sente ez'awaka zituweka ez'akameeza. Kyova olaba weewuunya omusajja addayeka n'agamba nti kaakati nze mbalekera wano emmere, n'atandika ate okulangira abaki saddaakayo gy'onoona gwe muwe kyateekeddwa okufuna, yateekateeka ebyawaka ebisigadde. Allah subhanahu wa ta'ala ye mulamuzi. Essente z'okwata n'oleka kameeza, essente z'okwata n'owa mukyalawo n'owa abantu bo ne babeera nga essente ezo zibakola ki? Zibagasa okumalawo. Imagine you are fulfilling their rights, you are fulfilling your obligations. Otuusa oba oteeka mu nkola buvunaanyizibwa bwo, naye Allah subhanahu wa ta'ala n'abanga ataakuwaamu empeera n'emmere ne bw'obanga gw'ogigula, kubanga waliwo abamu abasajja nga ffe abamu ogenda ku dduuka n'ogula emmere n'ogiteeka awaka. Abamu tugulanga basuubuzi, tusaba Allah atuwe ekyengero ekyo. Owulidde, n'ogenda n'ogula akasawo ka sukaali n'okateeka awaka, buli kimu nga waliwo abantu nga tebaamanyira kugulirira, n'ogula n'oteeka awaka. Fatilka allati wada'ta fi baytaka, ekyo ky'oba otadde fi baytika, mu nnyumba yo, fa innaha sadaqatun luqmatul aish, luqmatu ta'am, ekyo amaisha oba obulamu bw'oba oleesewo obulungi abantu bokubanga tebajula, eba saddaaka gy'oli. Yawma alqiyama tudau ala mizani hasanatika, Allah subhanahu wa ta'ala olunaku lw'enkomerero agenda kubanga akikuteera ku minzaani y'emirimu gyo. Kyava agamba nti wala'alla Allahu yarfa'uka yantafi'u bika naasun, oba oliawo Allah subhanahu wa ta'ala asobola okukusitula n'akussa mu ddaala, n'akujja mu ddaala erya wansi n'akussiza mu ddaala erya waggulu, olw'abantu b'okubeera nga bakuganyulwamu olw'obugagga bw'oba olese. Nti emmaali eyo bw'oba togirese togyonoonye, tolamye nti ate emmaali yange ate bano abasigadde bagiganyulwemu biki, nedda. Fa innaha tabqa laka sadaqa, emmaali eyo ogenda kusigala ng'ogikola ki, ng'ogiganyulwamu. Anagamba nti wayudarru bika akharun, ate nga Allah subhanahu wa ta'ala abasigadde agenda kubanga emmaali eyo eyinza okubeera nga yudarru biha akharun, abalala bagenda kubanga ate ebayisa bubi, bayinza okufunamu emisango. Omuntu emmaali asobola ogifunamu emisango, bayinza ogifunamu ejjana, esobola okumusitula oba okumukakkanya. Hatha huwa, ekitegeeza nti twegendereze nnyo. Emmaali eyo gy'okuŋŋaanyiza esobola okufuukira ekizibu, esobola okufuukira ekizibu. Gwe tunuulira abantu bameka oli bw'afa bw'ati, olwaleero bakyakaaya ne bakaanira bya bugagga, naye nga gwe yabikola bikufuukidde ekizibu. Kagumba weegoge, tewakola hijja, ofudde togikoze. Zaka obadde togiwa, obadde kwegamba obadde olina gw'oyamba, naye emmaali yo yonna ma aghna anhu maaluhu wa ma kasab, byonna by'okoze n'emmaali yo nga tewali kigenda kugasa. Wal'iyadhu billah. Embeera yeeyo Sa'ad ibn Abi Waqaas binaabibuuza nabbi, n'amugamba nti bannange emmaali gye nnina mpitirivu nnyo ya Rasulallah. Mu bulwadde bwe yalimu obw'ekika ekya waggulu obwali obw'obulumi obw'amaanyi, ne nabbi n'atuuka okumulambula e Makka asobole okubanga oba oliawo amusabirako, n'abeera nga yayogera ebigambo bino nga byali kutuyiigiriza ffe nti Sa'ad emmaali gye yalina empitirivu. Mu hadithi endala yagamba nti walaysa li siwa ibnati, naga nti siinaayo musika mulala yenna okuggyako kawala kange akamu. Naye ya Rasulallah, olabye otya emmaali yange njigabe njiweeyo eri obusiraamu? Nabbi n'amugaana, naye ng'alina akaana akawala aka kamu Sa'ad ke yalina. Nabbi n'amugaana paka kwe yatuuka ku kyasembayo, n'amugamba nti waakiri kinene nnyo ky'oyinza okusaddaaka mu mmaali yo, kimu kya kusatu. Naye n'amugamba n'ekimu ekyokusatu kino ky'olaba nakyo kinene, waakiri ate owaayo osobola okuwaayo ate ekisinga ekikkako wansi w'ekyo, oba okuwaayo ekimu ekyokusatu bw'oba okisobodde. So kisinzira mu mbeera. Ekyo nno kye tugambye. Kyava agamba kye tusinziddeko ku pointi esooka, nitugamba nti omuntu yenna okutuukiriza ekiraamo ekyo ky'oba olaamye, ekiraamo kino ky'oba owandiise, okubanga kituukirizibwa, emitendera gye tuyitamu giri esatu, obulombolombo bulina okutuukirizibwa. Ekisookera ddala nga kirina okubeera fi hududi thuluth. Bw'oba osazeewo kubanga obaako ky'ogaba mu mmaali yo, mu by'obugagga byo ng'ovuddewo, ng'osazeewo kukiwaayo eri obusiraamu,
osazeewo okukiwa eri abaana bamulekwa, osazeewo okukiwa eri abo abeetaavu, osazeewo okukiwa okuzimba masjidi, oba ekintu kyonna kyoyagadde okuwaayo eri obusiraamu, ekintu ekirina okuba nga tekisukka kimu kyakusatu ku byobugagga byo byonna bw'obanga obigasse, weegereze ku hamu ebyobugagga by'alina. Emmaali ye bw'ogikwata n'ogitemayo ebitundu bisatu ebinkanankana, ekitundu ekyo ekimu ku ebyo kye kijjibwako ne kiweebwayo eri obusiraamu. Ebisigadde ne biweebwa abasikaabe bwe batyo. So nga tutunulira embeera. N'agamba atya radiyallahu tabaraka wa ta'ala fil hadith, nga bwe tulabye hadithi ya thuluth tugirabye bwetyo etukomeka nti tolina kugabanya bugagga. Abalaama abakirini kye ne mugamba emmaali yange yonna ngiwaddeyo eri obusiraamu, oba okoze ensobi. Nabbi yakigaana Sa'ad ibn Abi Waqqas n'akimugaana, n'okuwaayo haafu y'ebibugagga byo naye oba okoze ensobi. Bw'oba oyagala kikole nnyo, kikole mu mbeera kati nga toli mulwadde, kikole mu mbeera kati nga toli mwavu, kikole mu mbeera kati nga toliko kikusumbuwa ku bwongo bwo, gikwata ogiweeyo mu mbeera kati nga n'okufa tekunnakutuukako. Tujja kugamba nti oli mugabi, tekiina mutawaana ng'okikoze okyalina obuyinza bw'emmaali yo, tekiina mutawaana ng'okikoze okyalina obusobozi. Naye abasinga mu bikola mu kimanyi sigenda kudda, after all sigenda biganyulwamu. Kati okugaba okwo kwefaanaanyirizaako n'omuntu agaba ekintu ng'amaze kukkuta, oba agaba ku mmere ng'amaze kukkuta. Osobola okuba ng'otudde n'omuntu nga muyala, nga naawe obadde muyala ne bakuleetera emmere, n'olya ogenda okuwulira ng'okkuse terina gy'eraga, n'olekuga gundi naawe nkuweeko. Naye nga waali badde omuwaako ate ku ntandika oluberyeberye, kaakati sooka ogimuwe ng'okyali muyala. Kuba hadithi emu yatugamba, Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'atugamba mu hadithi, n'atugamba nti emmaali esinga obulungi sadaka, yali sahaba yajja n'amubuuza nti ya Rasulullah, ayi sadaqatun afdal, saddaaka ki esinga obulungi? N'amugamba nti ye saddaaka eyo gy'owaayo ng'okyalina omululu ku yo. Anta tamihun shahihun alayhi, ng'okyalina omululu, okyalina obwetaavu. Kati sente ezo engeri gy'okyazaagala ennyo zikabe kati ng'okyazaagala. Kyova olaba Allah atugamba nti lan tanaalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna. Kati sooka weewunya omuntu akeeri nkya n'agamba nti emmaali yange yonna ngiwaddeyo eri busiraamu. Ddala mu butuufu omuntu oyo aba awaddeyo mu kyasinga okwagala ng'ataakiwaddeyo for the last moment. Lwaki abadde akiwaayo oluberyeberye? Twegendereze bye tukola, kubanga ebyo tujja tuviramu obuzibu eri Allah subhanahu wa ta'ala. Wali hadithi Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu, ne hadithi ya Abi Hurayra Allah asiime ku ye yagamba nti inna Allaha tasaddaqa alaykum inda wafatikum bithuluthi amwalikum. Ye hadithi gye nabagambye. Abi Hurayra atulipotinga n'atugamba nti Allah subhanahu mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti inna Allah, mazima w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, tasaddaqa alaykum, yabasaddakira mmwe abagagga, yabasaddakira mmwe abalina inda wafatikum, mu kiseera nga abajja mu bulamu bw'ensi eno, bithuluthi amwalikum, emmaali yammwe n'abawamu ekimu ekyokusatu nga muli baddembo kisaddaaka mukidirectinga wonna bwe bamwagadde okubanga mukidirectinga, kubanga ekyo gw'ogenda okiganyulwamu. Eno esigadde abaana bo bagenda girwaniramu, ababbi bagenda kugibba, buli omu agenda kukola by'ayagala. Gwe olwaleero atulaba, genda olabe emmaali z'abantu olwaleero abawangadde nga bagagga, nga nnako ne bemmanyi olwaleero nakati bakyabikaayaniramu, naye nga gwe bakaayanira emmaali ye takolanga hijja, yafa mayit ennahu maata wadufina, yafa n'aziikibwa, naye takolanga hijja, abadde tawa zaka, naye n'emmaali yennyini weeri ebadde erina okuggibwamu zaka, teri atawanye kugijjamu zaka. Naye mumanyi omufu kyaliko essaawa zino mu butitimbe bw'ensimbi bw'abadde nabwo, n'aba ng'afudde ng'ate musiraamu, ne musalawo mumukolere edduwa, ne musalawo mumukolere olumbe nga ne zaka temugigyemu mu mmaali eyo kugitukuza before nga temunnagigaba. Kuba bye tusooka okukola twabitunulira ddala wano mu bintu ebitaano. Omuntu yenna bw'abafanga ebibugagga binamu ebyobusiraamu ebibanjibwa birina okusooka okuggibwamu nga n'emmaali tennagabwa. Naye olwaleero bali mu kulwana, life examples tuzirina, bali mu kulwana balwana bya bugagga, naye nga n'omufu hijja teyagikola, omufu zaka teyagitoola, n'emmaali yennyini abadde tagijjaamu zaka, naye n'abaana bennyini abasigaddewo nabo tibatawanye kubikola. Gwolowooza omufu aliko ki? Weetereeze gwe alina ebyobugagga byo. Manya nti obikola tobikolera mulala, gwe kennyini gwe obyekolera. Nga bw'okimanyi bw'okeera enkya n'ogenda okola ku mulimu, ng'okimanyi toyagala okola obeere bulungi in future, obeere nga totawaana genda kukola n'omwoyo gwo gukolerere. Bw'oli bw'osinkanye Allah subhanahu wa ta'ala agenda okubuuza nti zaka wagiwanga ng'already accounts zo already olina, obaddenga owa zaka, obaddenga hijja wagimala, kubanga yenna alina sente. Allah subhanahu wa ta'ala yakukakasaako dda okukola hijja. Walillahi ala nnasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila. Kasita obanga obusobozi obufunye, hijja eba efuuse yatteeka ku ggwe. Bw'ofanga togikoze, hasha lillah, n'emmaali yo tekkirizibwa kugagibwa okujja nga tusose noggyako ssente za hijja,
ne tufuna omuntu asobola okugikukolera. Allah n'akuvunaana kwekuluntaza butagikola mu budde. Nagamba nti wastahabba ba'du ahlul ilm, abamu kubamanyi Allah subhanahu wa ta'ala abasaasire baayagala oba baatuyigiriza ne bagamba nti an takuna alwasiyatu aqallu min athuluth. Abamu bagamba nti oba oliawo kisobola okubeera nga kyagalwa kikkirizibwa singa wasiya y'omuntu oba omuntu ekintu kyabayagadde okubanga agaba mu maali ye ne bwe kiba kikendeddeko okukka wansi w'omuwendo gw'ekimu ekyokusatu. Nagamba waqayyadahu ba'duhum biman kana warathatuhu fuqara'u. Abamu abamanyi ne bagamba nti nedda tusobola okukendeeza ku maali y'omuntu ekimu ekyokusatu ekyo ne tukendeezaako ne kidda ku kimu ekyakutaano oba ekimu kya mukaaga okusinziira ku mbeera abasika mwe bali. Bwe babeera nga abasika b'omuntu oyo baavu nnyo, emmaali ye tetuyinza kukkiriza gijjamu kimu kyakusatu. Nedda emmaali ye tuba tugenda kukendeeza ku mugabo gw'ekimu ekyokusatu kijjemu ekikkako wansi w'ekyo. Kyagamba nti liqawli Ibn Abbas, nga bamu beesigamidde ku kigambo kya Ibn Abbas Abdullah rahmatullahi alayhi wa radiya anhu, agamba nti law ghadda an-naasu ila ar-rubu'i, nti singa abantu bakendeeza ne bateeka ekimu ekyokusatu ekyo ne bakizza ku kimu kyakuna, li anna rasul, kitegeeza nti emmaali yonna tugikwata ne tugitemamu emitundu 4 ne tuggyako kimu, olwo kiba kigende kikendeera. Lulijjukire badde ku bitundu 3 nga tuggyako kimu. Kati bwe tukwata ebitundu bino 3 byonna ne tubigatta ne tuddamu tubitemamu bitundu 4, olwo kiba kikendedde. Kati bitundu ebyo 4 ekyokuna kye tuggyako ne tukola ki? Ne tukiwaayo eri obusiraamu. Abo bagamba li anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qala thuluth, ensonga baga nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba kimu kyakusatu wa thuluthu kathir, naye ate nazzaako lafudhu egamba naye ekimu ekyokusatu era kinene. Lwaki? Au kabiru oba kinene. Lwaki? Kubanga abantu bano tukusinziira ku mbeera gye tuba tubaleseemu, bwe tubeera nga tubalese nga bagenda kusigala nga basabiriza, then tulina okukendeeza omugabo, ebintu bino tubibaddize bisigale nga biddamu abantu abo, kubanga era asigala abafunako empeera. Qala al-Imam an-Nawawi rahmatullahi alayhi, Imam an-Nawawi Allah subhanahu wa ta'ala asemye ku ye Yahya ibn Sharaf agamba nti qawluhu ghaddu, kyategeeza mu hadithi eri nti ghaddu maanahu bilghaini waddadi almu'jamatayn, ng'akozesezza mimu ne ghain ezisinkanye, agamba nti ghaddu maanahu ay naqadu au naqasu, bakendeeza. Ghaddu maanahu naqasu, amakulu ekimu ekyokusatu kikkirizibwa kikendeezaako. Wa fihi istihbabu naqs an thuluth, mulimu okubanga kitwagazisa okubeera nga tukendeeza ku kimu ekyokusatu ky'ebintu omuntu aba asobola okulaama ng'alaamye kijjibwemu nga saddaaka. Wa bihi qala jamhuri ahlul ilm, era ekigambo ekyo abamu ku bamanyi bakikola ki? Bakyogera, bakyegattako. Ulama mutlaqan bonna in general bakyegatta ku madhhabu gonna, saidi ya Imam Maliki, Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Abu Hanifa ne Imam Shafi rahmatullahi tabaraka wa ta'ala. Agamba nti wa madhhabna annahu, naye ate madhhab hadi imam ala madhhab Imam Ahmad ibn Hanbal batugamba ekitabo okusinziira ku madhhabu gano oba gye tuleese musannif al-kitab ekiyitibwa al-khulasatu fi ilmi al-fara'id omujalladu gwa 10, atugamba nti annahu in kana warathatuhu aghniya, abantu omuntu bw'alese abasikaabe bwe babeera ng'afudde naye n'abaleka nga bagagga, istuhibba li isali au al-isalu bithuluth, kiba kyetaagisa nnyo, kiba kirungi nnyo okutuukiriza ekimu ekyokusatu ky'ebyobugagga omufu kyalese alaamye okubanga kijjibwa mu maali ye nga saddaaka. Wa illa, naye ate bw'abanga afudde n'abanga alese ng'abantu abo si bagagga nga baavu beeryankuta, fayustahabbu naqsu minhu, kyetaagisa oba kirungi tusobola okukendeeza ku kimu ekyokusatu ekyo omuntu kyaba alaamye. Kitegeeza gwe agenda okulaama, genderera nnyo embeera y'abantu bo mwe bali, kubanga ebyobugagga bw'ofa bw'oti oba obibise mu bo ky'olaama okuggyamu. Tunulira bannange obusiraamu bwe butwagala, abasinga ne mbanga timwagala shariya balamule, naye lengera shariya kyetunuulira nti abamu ku bafu bammwe, kati kambaweeyo akantu kamu, omuntu bw'afa n'agamba nti emaali yange yonna ngiwadde busiraamu, kino haasha lillah nkikubuulira, ne bwe mugenda mu kkooti ng'alaami nti emaali yange yonna ngiwadde busiraamu, kkooti kyetuukiriza. Naye obusiraamu bugambye nti nedda, no, kuba olaba butukkiriza, olaba amateeka
gakkiriza nti omuntu ne bw'aba alambye ng'emmaali yagiwadde omuntu atali wa mu basika be bagimuwa. Naye obusiraamu bugambye no, emmaali y'omuntu bw'alamba ekimu ku kisukke ekimu ekyokusatu either kikendeereko okusinziira ku mbeera y'abantu mwe bali oba kisobola okutwalibwa nga bw'akirambye okusinziira ku mbeera y'abantu mwe bali. Bwe babeera nga bagagga kimu kyokusatu kikijjamu, bwe babeera nga baavu ekimu ekyokusatu kikendeezaako ne tujjamu ekitono ku ekyo. Kyava agamba nti wa Abi Bakari Siddiq radiyallahu ta'ala anhu yani dhahaba nahwahu, era ne Abu Bakari Siddiq radiyallahu ta'ala anhu ye kennyini yagenda amakulu yagobera ekigambo ekyo nga bwe nkyogedde. Wa ani Umara, ne Umar radiyallahu ta'ala wa ibn Umar, ne ibn Umar yatwa Abdullah, wa Ishaq ibn ar-Rab', ne Ishaq mtabani wa ar-Rab', wa qala akharuna min as-sudus, abamu ate abamanyi ne baga nedda emmaali tujjemu tukitemu ebitundu mukaaga, ekitundu ekimu ku ebyo mukaaga tujjeko ekitundu kimu. Wa akharuna biduni, abalala ne baga nti nedda tetulina kujjamu. Wa qala akharuna bil ushur, abalala ne baga nti nedda emmaali eno gyalese tugitemu ebitundu 10. Jjukira buli lw'otemaatema ebitundu tundu oyongera kukendeeza ku mugabo ogwalibadde guggyibwamu omunene ogw'ekimu ekyokusatu. Wa qala Ibrahim an-Nukhai rahmatullahi alayhi ta'ala kanu yukrihuna al-wasiyatu bimithli nasibi ahadi al-waratha. Ate Ibrahim an-Nukhai yatugamba nti abantu boddala kuva ddala ku mirembe egyakulembera baalinga batamwa mu mmaali y'omuntu okugyamu omuwendo ogusukka ku kimu ekyokusatu nga gwenkanankana oba olusi nga gwenkanankana n'omugabo gw'omu ku basika, era baalinga bakitamwa. Wa qala Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, Ibn Abbas agamba Allah subhanahu wa ta'ala asime ku mbere nti alladhi yusi bil khums afdalu min alladhi yusi bir rubu'. Naga nti omuntu bw'agamba nti mu mmaali yange mujjangamu ekimu ekyokutaano, kiba kitegeeza nti mu mmaali ye tugenda gikwata tugitememu ebitundu bitaano. Ku ebitundu ebitaano tuggyeko ekitundu kimu tukiweeyo eri obusiraamu. Agamba nti kyekisinga obulungi okusinga agamba nti emmaali yange mujjangamu kimu kyakuna, kitegeeza nti emmaali tugitememu ebitundu bina, okusinga oli agamba ebitundu bina bajjeko kimu. Oye Ibn Umar, walladhi yusi birrubu'i afdalu min alladhi yusi bithuluth. N'agamba naye ate oli agamba nti mu mmaali yange mujjangamu kwota kimu kyakuna, kitegeeza nti emmaali tugenda gitemamu ebitundu bina, nga bwe tumanyi nti kilo evaamu ebitundu bina 4 quarters. Ekitegeeza nti ku kwota emu gye tugenda okukwata tugiweeyo eri obusiraamu, ebisigadde bidde eri abo abasika b'oyo omuntu aba afudde. So Ibn Umar kyava atugamba nti omuntu agamba nti mu mmaali yange mujjangamu kimu kyakuna aba mulungi okusinga oli agamba nti mu mmaali yange mujjangamu kimu kyakusatu. Kitegeeza nti oli ow'ekimu ekyokusatu tugenda gitemamu ebitundu bisatu, ate ono ow'ekimu ekyokuna tugenda gitemamu ebitundu bina, tuggyeko kimu. Wa sharutu esoose, sharutu esoose tunnyonnyodde nti emmaali y'omuntu yonna eteekeddwa kubeera in 2 ranges of a third of his wealth, ina kutambulira mu kimu kyakusatu kya byabugagga bye. He shouldn't go beyond that, talina kusukka kimu ekyo kimugabo ogwo bw'aba wakugaba ku byabugagga bye byakuŋŋaanyiza byonna byakuŋŋaanyiza mu bulamu bwe n'ebbanga lyonna. Naye bw'abanga asukkawo idha tajawaza dhalika la yajuzu, akikalombolombo akasoose. Ekitegeeza nti ekiraamo kyo kyegendereze, kibeere nga tekisukkaawo, kibeere nga kiri mu ranges ez'ekimu ekyokusatu, nga bwe tulamye hadithi ya Saadi bun Abi Waqasi wamu n'enjigiriza z'abamanyi ab'enjawulo. Akalombolombo ak'okubiri ketugendako atugamba nti antakuna alwasiyatu li ajnabiyyin anil mayyit, yani li ghayri warithin. Ekiraamo ekyo yani attabarru'u bil maali, okugaba kwogenda okugaba mu kiraamo kyo, ebiraamo biri bibiri. Attabarru'u bil maali, okugaba ku mutemwa ogw'okugaba oba omuteeko ogw'okugaba ku byobugagga byo, ekyo kiri gy'oli. Ne wabaawo ekiraamo kiri ekyokuwandiika by'oyagala bakukolera oluvannyuma lw'okuvaawo okwo. Kati tuli sekita gye tuliko nti okutuukiriza ekiraamo kyekyo ky'olaamye wamu enijjeno ekiri ky'owandiise kirina okuba nga tekibuuka mateeka ga busiraamu, nga bwe tugambye ekyokugaba ku maali kirina okuba nga tekisukka kimu kyakusatu. Katuli kalombolombo ak'okubiri akagamba nti ekintu ky'ogaba mu maali yo oba emaali gy'ogaba mu byobugagga byo kirina okuba nga tekidda eri omu ku basikaabo. Njagala abantu munfune bulungi. Mu byobugagga byo by'ogaba oteekeddwa okuba nga mu by'olaamu okugaba kakasa nti ky'ogaba tekidda eri kwabo abasika abalina okufuna ate emigabo mu maali yo. N'agamba atya, kyava agamba nti fa inna alwasiyata li ahadi alwaratha
mazima ddala ekilaamo kyonna oba ekintu kyonna ky'ogaba mu by'obugagga byo ng'ate kidda eri abamu ku basika ghayra jaiza tekikkirizibwa bittifaaqi ahli lilmu ng'ekyo abamanyi bonna abasinga obungi bakyegattako illa okuggyako idha jazaha alwaratha ng'abasika abasigadde be bakikkiriza. Okunnyonnyolamu awo bwe mba nga nina amasimu gano agafaanako bwe gati 10 ng'abasika bange ge balina okusikira ne ŋŋamba nti nzikiriza naamye ekimu kyakusatu ky'amasimu gange kitegeeza ze ssimu kaŋŋambe nina amasimu 9 kimu kyakusatu ky'amasimu gange ze ssimu 3 essimu ezo nziwe omu ku bantu ate ne ngiramira abamu ku baana bange ne ŋŋamba mugiwanga ekimu kyokusatu ky'amasimu ago mukiwanga Muhammadi kibeera haramu tekikkirizibwa okuggyako ng'abalala Abdallah ne Kamadi bakkiriza ne bagamba nti tukkiriza taata kye yalaama amasimu agasatu mugawe Kamadi nga bw'akoze eki nga bw'asazeewo naye bwe bagaana balina authority kubanga eno properties zaabwe gwe tokkirizibwa kulaama ng'olaamira omu ku basika abo ekyo nabbi yakigaana. Ziteekeddwa kubanga essimu 4 zennaamye ku ssimu 9 zennina ziteekeddwa kubanga zigenda eri either muzikiti oba kuyamba beetaavu oba mu makuba amalala amalungi naye agatali kubaana ate abagenda okufuna mu maali yange ndowooza ndi kiriya. N'olwekyo ekyo abamanyi kye batugamba faqad qaala rasulullahi sallallahu alayhi wasallama amu hajjati alwida nabbi sallallahu alayhi wasallama ayogera ebigambo bino mu mwaka gwe yakola hijja yasembayo baada an nazala ayati almawarith oluvannyuma lwa aya ezoogera ku busika okuba nti zakka n'agamba nti inna allaha abange mazima w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala qad a'ata kulla dhi haqqin haqqahu Allah subhanahu wa ta'ala buli muntu alina right ye agimuwadde. Omukyala amuwadde right ye mu maka gabba, omwana omuwala amuwadde right ye mu baana abalenzi, abonna abato bafunye rights zaabwe ewali abakulu, abakadde balina rights zaabwe ewali abavubuka, abavubuka balina rights zaabwe ewali abakadde na mu society zonna, ab'amadiini bonna abasigadde balina rights zaabwe, n'ab'eddiini ey'obusiraamu nabo balina rights zaabwe. Bonna Allah abawadde rights zaabwe. Abasika balina rights zaabwe mu maali yo gwe balina okusikira, n'abatalina kumusikira nabo Allah abawadde right yaabwe bwe babeera nga bagiweereddwa mu busika bwabwe. Kyava agamba nti fala wasiyata lilwarith. N'olwekyo temugezaako ne mulaamira abasika bammwe nga mubalaamira okufuna ebyobugagga ate ng'olredi Allah yabawadda. Togezaako n'ogamba nti ennyumba yange ey'ensambya ngiwadde Muhammadi nga tulide Muhammadi Allah yamuwa omugabo mu baana bo. Togezaako n'ogamba nti mukyala wange muwadde emmotoka eno nga tulide Allah yamuwa omugabo mu maali yo. Bw'oba oyagala kugimuwa lino nga amagezi nkuwagaabuwa, emmotoka eyo gikwata ogimuwe ng'okyali mulamu, ng'okyaliwo era ogiggyeko n'ebisumuluzo bimukwase. Waddembe okugitomeza, waddembe okugitunda, waddembe okugikola kyonna ky'aba yagadde, kuba si ggwe ogirinako obuyinza. Naye bw'ogamba nti wakugifuna ng'ofudde okootakoota mugaalumonde kubanga awujja kuboogabye byabusika ate Allah kye yakugaana abasinga mwe tugwa. Kyava agamba nti wali anna alwasiyata li ba'di alwaratha hayfun, kubanga okulaamira abamu ku basika ebeera hayfun kuba kwekubira, mulimu obutali bwenkanya, wa adhiyatun wa dararun, mulimu obutali bwenkanya n'okwekubira wamu n'okulumya abalala ala baqiyati alwaratha, naddala mu basika. Gwe bw'ogamba nti Muhammadi omuwadde, Muhammadi agenda kufuna ebisinga ku bya banne Allah bye yamuwa, tekikkirizibwa, tokkirizibwa okumuwa. Bwe yagadde okumuwa bawe nga bakyali balamu, obagabireko ku by'obagabiddeku, ng'obawa tobawa bya busika naye ng'obawa just free gifts bw'oba olya ky'oyagala. Waqad naqala Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi, ne Sheikh Ibn Taymiyyah yatuleetera ebigambo bino n'agamba nti ittifaaqi al-ummati ala dhalika, nga aleeta ebigambo eby'okwegatta kw'abasiraamu abamanyi abaakulembera ku nsonga eyo nti omuntu takkirizibwa kugaba bya bugagga bye ng'abigaba mu mbeera ya busika. Allah subhanahu wa ta'ala yakimugaana, wabula yakukkiriza ekintu kimu ti bw'oba olya ng'oyagala kugaba nnyo, Allah yakusaddaakira mu maali yo ggyamu ekimu ekyokusatu okiweeyo nga saddaaka osigale ng'ofunamu empeera. Yagamba nti idha mata ibn Adam, omuntu yenna bw'afa
wadde oli ku mulimu naye bw'ofa bw'oti emirimu gyo gyonna oba tugenda kudda ku mulimu ogwo bonna wooli bagenda kukugobawo bw'obanga opangisa. N'agamba nti illa min thalatha okuggyako emirimu gy'esatu. Ekisookera ddala yagamba nti sadaqatul jaariya ye saddaaka gy'olese kulukuta ng'ogenda kusigala ng'ogivaamu. Olwali abantu tulina zi YouTube channel naye ekizituseewasaawo kiki mwe abantu muzijoyininge aba YouTube wonaaweza omuwendo gwe baagala basigale nga bagenda kubanga bakusasula ze account ze twagala ne Allah ye yasooka ddala okukiteekawo. Allah subhanahu wa ta'ala yakikuteerawo gwe wadde olaba nti YouTube oyagala esigale ng'ekusasula, Facebook osigale nga gw'okikuba nga gw'olina fame ne Allah yakikuteerawo nti naawe osobola okukola mu nsi muno wadde ovuddemu n'osigaza akawunti ng'esigadde egendako emirimu gyo emirungi wahiya al-amalu saliha nga gy'emirimu emirungi egyakagenderere sima oluzzi waayo ssente. Ate no kikwewuunyisa ffe tuli wano eno tuyayanira nnyo ebitongole okubeera nga tubiteekawo naye nga teffe nnyini tusobola obyekolera. Twatutaapinga beebweru, abeebweru bo baabitegeera. Ssente ze babaleetera ne bateera mu charity, ssente ze babaleetera ne bateeka mu bitongole ebya crescents, ebitongole byonna eby'obusiraamu biva wano. Omuntu afa n'alaama emmaali ye bakole bwe bati bajje mu kimu kyakusatu kuba bo bagagga balaba tebalina gye bagenda bitwala ne bakikola ne babaleetera mmwe ne mutuukiriza ebyabali naye ate mmwe ebyammwe ne bibalema okutuukiriza. N'obeera mugagga n'ofa nga tolinaawo kantu, n'obeera mugagga n'ofa nga tolina keweekoleddewo, n'ogenda nga tewali kwogera kusigala ng'oganyulwamu. Naye kwata essente zo teekawo oluzzi sima nayikondo mwali bati mulina na gavumenti kola ebyo. Ku kyalo kw'oli kwata ssente zo gwe kennyini osimise nayikondo. Taata we afudde mu by'obugagga byo nga temunnabirwanira mukoleewo ekyenjawulo kyagenda okusigala ng'afunamu empeera. Maama we afudde kolawo ekyenjawulo mu by'obugagga bye muleme kubirwanira mumuteekewo ekintu ekigenda okusigala nga kimuweesa empeera asigale ne YouTube account yammwe ey'oku nsi wano ng'eri gy'otaddewo ya Allah subhanahu wa ta'ala egenda okusigala ng'emuwa empeera okutuusa Allah subhanahu wa ta'ala lwalizingako ensi eno. Teekawo omuzikiti abantu basaaliremu. Bameka abagenda okugusaaliramu? Allah subhanahu wa ta'ala mukadde wa muzimbira ennyumba mu jjana naye muli mu kulwanira bya bugagga, muli mu kwetema, muli mu kugenda mu makooti gye musiba temuvaayo, mwenna muswakidde n'emisibwa gibalweze, mwenna muswakidde entuuyo zonna munna bukalakalanyi munoonya kubba byabafu. Lwaki? Mulemye okukola Allah subhanahu wa ta'ala byatwagaza okuba nga tubikola. Kyava tugamba nti waqaala Ibn Qudama tumanyi bulungi omu ku bamanyi bafuqahau rahmatullahi tabaraka wa ta'ala alayhi yagamba nti mas'alatun yayogera ku nsonga qaala kyava agamba wala wasiyatu liwarithin tekikkirizibwa kulamira omuntu yenna ate nga musika illa an yujiza alwarathatu dhalika okujjako nga banne bakikkirizaganyizaako. Bw'oba oba muzadde n'oba ng'olina ky'oyagala okuwa mutabani wo kimulamire mbu akitwale nga oluvannyuma lw'okufaakwo kakasa nti abaana bo bonna ekintu ekyo bakikkirizaganyaako. Toleeta kubalaga kiramu nti nakoze bwe ndi nedda naye wowe oyagala kugamba nti bannange ruumu eno njagala njiwe Muhammad mulaba mutya taata tekirina mutawaana. Bw'oba ng'ogimuwadde gw'osazeewo, bw'oba ng'okiwadde nga mu kukkirizaganya kwabwe nga weebali fala ba'sa bidhalika ekyo tekirina mutawaana. Naye teweekolera bintu byo kisirri. Bw'oba olina ky'oyagala okugaba kigabe mu public. Bw'okiwadde okigabe nga nabo weebali nga bennyini shahadu dhalika au yashahaduna dhalika nga nabo bennyini bakijulira oba nga bakijuliddeko nga weebali. N'agamba nti وحملت ذلك أو وجملة ذلك أن الإنسان إذا وصى لوارثه بوصية nemumbeere fanako bwetyo kyaga nti omuntu yenna singa aba alaamidde omuntu yenna gw'aba alaamidde ng'omu ku basika be fala yujizha sairul waratha aw falam yujizha sairul waratha bannaffe abalala abasika ne babeera nga tebakikkiriziganyizzaako lam tasih ekyo tekiba kituufu. Era ne bw'oba ofudde ng'okirese mu kiraamo tekituukirizibwa. Lwaki? Kubanga wakigaba nga tewabaddeyo kukkiriziganya wakati w'abasika. N'agamba nti bighayri khilaafin bayna al-ulama ekyo ng'abamanyi bonna bakyegattako tewali n'omu yakyawukanako. Qaala Ibn al-Munzir
ibn al-Munziri ayogera oyo naye omu ku bamanyi b'Obusiraamu wa ibn Abdul Barri ne ibn Abdul Barri nti ajma ahlul ilmi ala hadha abamanyi bonna bakyegattako ekyo nti bw'oba olina ekintu oyagala okugaba eky'omuwendo mu by'obugagga byo nga gw'oyagala okiwayo omu ku basika abo bayite obaga nti bannange emmoroka eno ngiwadde muganda wammwe oyo Sulaimaani olw'ensonga gundi ne gundi ngiwadde bwe bakikkiriziganyako khalas era obanyonyole bannange munnammwe ono akola da'awa naye mbadde njagala emmoroka eno ngibawe ngimuweredde ddala olw'ekuba nti olw'omulimu gwakola hadha Obusiraamu bukikola ki bagambye ku basika abo kubanga bwe bagenda okuleeta emberebezo oluvannyuma lw'okuva naye bw'oba muntu ono ow'obulijjo ow'ebbali fala basa tekikwetakisana kubayita nti ogimuwe nedda gigabe oba ogigabe fala bidhalika naye lwaki bagambye kino kubanga ekigenda okuddira oluvannyuma lw'okuvaawo okwo baana bano bagenda kuttingana nga battinganira ku kamotoka ate kewawooli nga bakama oluusi mu butuufu naye olw'okubeera abeerufu Obusiraamu ne butugamba nti nedda yita abantu abo babeerewo osobole okubeera nga ebintu byonna bibeera nga byerufu so lwekyo kyagamba nti wajaati al akhbaaru an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama amawulire gajja oba okubuulirirwa oba ebigambo bijja nga bivira ddala eri omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama ku nsonga eyo nagamba fa idha jaza alwaratha alwasiyatu lilwarithi singa abasika bakkiriziganya ne bagamba nti nedda taata waffe bw'aba asazeewo n'agaba ekintu ekyo ne bagamba nti tukkiriziganyiza oba kimuwadde baada mawuti muwarithihim oluvannyuma lw'okufa kwe ng'ajjalirwa ekifuna tekiinaako mutawaana tukikanyiza fa inna alwasiyata lahu tunfadhu kituukirizibwa naye anna alhaqqa lahum lw'ensonga nti bo bye balina okubeera it is their right to believe or to accept basobola okukkiriziganya eyo right yaabwe oba kiri gye bali bw'oba nga basobodde okuba nga bakkiriza li anna alhaqqa lahum fa idha ajazuuhu sahha bw'obeera nga bakikkiriziganyizaako ekintu ekyo kiba kituufu Obusiraamu tebukiinaako mutawaana gwonna Obusiraamu tebukiinaako mutawaana gwonna n'agamba nti wa kauni ijazati alwaratha lilwasiyya lilwarithi au bima zaada an thuluth olw'okuba nti abasika babeera bakkiriziganyiza either okuba nti ekintu ekyo kigabibwa bakiwe omu ku musika munnaabwe akifune either nga kisukka ku kimu ekyokusatu baada mauti muwarithihim oluvannyuma lw'okuvaawo kw'oyo gwe balina okuba nga basikira li anna alwasiyata la tunfadhu wala yathbutu alhaqqu liwarathatin fi raddiha au ijazatiha illa ba'da mautihi kubanga kye bayita wasiyya wahiya tabarru bilmaali ba'da almaut okuba nti omuntu agaba ekyobugagga ky'oluvannyuma lw'okufa kwe nga kituukirizibwa omaze kufa tekituukirizibwa ekintu ekyo okuggyako abantu abo babeera kubanga bakkiriziganya ku kintu ekyo wa amma qabla mauti muwarithihim fala ibratan biraddihim au ijazatihim naye ate bw'oba oyagadde kigaba ng'oli mulamu ng'okigabye oli mulamu kubajjukira ky'ogabye okyeggyako n'okita ekyo tekiinaako mutawaana gwonna kiva tugamba nti bw'oba olina ky'ogaba bannange mukole obuwandiike mwe abagaba ebintu kisirrisirri oba abagaba ebintu mu mbeera obwekusifu nga temuli balambulukufu muleese obuzibu bwe mufa abasigadde eno abaana mwazaala misege abakyala muyina miguunwa buli kimu kwegamba mu mbeera yonna abantu betuwangala nabo ab'eŋŋanda babbi bazibu ebizibu ky'oba olaba nga bijja oluvannyuma lw'okuba nti muvuddewo buli omu yeefula w'amazima n'omubbi naye avaayo nti w'amazima lwaki kuba gw'omuwadde right naye leeta obuwandiike bulekeewo tasayiningako bukakasibwe owulidde bwe buwandiike obw'ekiraamo tewaliiwo kigenda kusinga kiraamo kuba kikiri kuganayizingibwa mu kkooti oli ne bw'anaagenda n'apapala n'akola ebiwandiiko mwe n'akola ki naye ekiraamo kintu kikulu mukole ebiraamo n'olwekyo ekintu ekyo kituukirizibwa ijazatan ng'abantu ijazati olw'okuba nti bagikiriza illa ba'da mauti okujjako oluvannyuma lw'okufaaku ekyo twetaaga kiri ky'okoze ng'oli mulamu kikkirizibwa naye ate oluvannyuma lw'okufaaku ekyo tukubuulira ne bw'oba wakikola nga mwakikola mwembiri ne mukkaanya tujja kuba tetukikkiriza era ne kkooti ne bw'ekigaana ebantuufu kubanga mu byennyini mubikola mwekwese mukole ebintu nga birambulukufu ogabye ekintu kigabe okakasize ddala nti nkigabye n'abantu bategeeze nti bannaye kino nkigabye wa amma qabla mauti muwarithihim ekyo bwe kigabye nga lubereberye fala ibrata biraddihim au ijazatihim walahum arrujuu an dhalik an hadhihi alijaza mata shaa'u
bwebera bakyagadde ekintu ekyo baddembe oli waddembe okubeera nga ekintu ekyo kigaba ng'oli mulamu era tewaliwo omuntu asobola kukuziyiza nannyini kyo asobola okuba nga akitwala bw'abeera ayagalidde wonna bittifaaqi jamhuri ahli ilm ekyo nga bamanyi ab'obusiraamu bakyegattako. Ensonga gye tubaddeko ey'okubiri ebadde etugamba nti omuntu yenna agaba ky'ogaba kakasa nti ky'ogaba tekirimu ky'ogaba tokigabira oyo gw'olinako obusika kubanga kituukirizibwa luvannyuma lwa kuvaawo okwo. Bw'oba oli wakigaba ng'oyagala kituukirizibwa luvannyuma lwa kuvaawo okwo yita abo b'okakasa nti bwe bali mu kiraamo kyo be bamu ku basika abo obagambe nti bannange emmotoka eno ngiwadde munnammwe oyo babeerewo nga wadde tobalaga kiri mu kiraamo sibagambye nti bannange mubaleete mubalage ebiraamo byammwe nedda kuba ojja kubaweeretera bulabe naye bagambe nti bannange nti emmotoka eno ngiwadde Sufiyaani mathalan nti Sufiyaani ogimwani khalas kiba kiwedde ekyo nti ne bw'onaaba bajjeyo ekiraamo era bajja kuba bakijjukira nti taata waffe ekyo kitugamba akyali mulamu yagiwa Sufiyaani bajja kuba bakyegattako naye eby'okugigaba ng'ogitadde mu kiraamo ng'ate bo tebakimanyi ekyo ojja kuboleeta mutawaana mwereere ekyo tutereeze abantu abakyakola ensobi mu mbeera efaananako bw'ekyo. So ne tugamba ekyasoose kyabadde kigamba nti olina kulaama mu byolama by'ogaba mu maaliyo tolina kusukka kimu kyakusatu obwo bulombolombo obwo bubiri enijjeno bwe tugoberera kakasa nti emaaliyo gy'ogaba tesukka kimu kyakusatu ke kaasoose. Akokubiri ke twakamaliriza kakasa nti gw'ogabira kakasa nti gw'ogabira mu by'obugagga byo tateekeddwa kubeera nga omu ku basika abo. Bw'aba nga omu ku basika abo kakasa nti ky'ogabye bwe kiba kyakuleeta mberebezi ng'ovuddewo kitegeeza abaliwo nga bakyali balamu. Bw'oba oyagadde kigaba ng'okyali mulamu fala ba'sa kibawe naye bw'oba ng'oyagadde kimuwanga alina kukifuna luvannyuma lwa kufaako bonna abaliwo bategeeze tusobole okwewala enkaayana eziyinza okuddira oluvannyuma lw'okuvaawo okwo. Tutereeze ebiraamo nkiddamu tutereeze ebiraamo ate tukole ebiraamo ne bw'otaalamu ojja kufa ne bw'onaalamu ojja kufa n'olwekyo kola ekisinga okuba ekirungi mu mbeera y'okutereeza obusiraamu gwe musiraamu naye bw'onaafuuka ensonga y'okuba nti abantu bagenda kuttingana oluvannyuma lw'okuvaawo okwo n'egy'olaga ojja kugabana ku bibonerezo byo kuba Allah atugamba nti wama kunna mu'adhibiina hatta nab'atha rasuula. Allah tabonereza kibiina ky'abantu bonna oba bantu bonna gurupu y'abantu bonna okujja kuba bamaze kuleka ebyo bye yabalagira kuba nti bakola y'ensonga lwaki Allah subhanahu wa ta'ala asinzira ku mbeera eyo n'asobola okuba nga asobola obbabonereza. Akalombolombo akookusatu nga ke kasembayo asharutu thalith akookusatu ke tugoberera mu kutuukiriza ebiraamo emitendera mwe tuyita n'okutuukiriza ekiraamo agambe nti antakuuna alwasiyatu mubahan shar'an ghayra muharrama. Oteekeddwa okuba nti ekintu ky'olaama bw'oba ky'otadde mu kiraamo kyo kyonna wano kagenze enijjeno mu kiraamo ky'olaama okugaba emmaali oba mu ky'olaama okugaba oba mu ky'olaama kyonna okukolera oluvannyuma lw'okuvaawo okwo eteekeddwa okuba nti ekintu kyonna ky'olaamye mubahatan shar'an kiteekeddwa okuba nga kikkirizibwa mu mateeka ghayra muharrama nga tekyagaanibwa. Wano nno wensinzira ne mbagamba nti ekiraamo ky'olina okukola kiteekeddwa okuba nga kikwatagana n'amateeka ag'ensi mu ggwanga lya Uganda. Ekyokubiri oteekeddwa okuba nga okola ekiraamo kyo njogera ku ba Uganda kubanga mwendi nammwe abali mu America nammwe bwe mutyo United Kingdom, United States, abali Rwanda, Burundi, Kenya, Mombasa, Tanzania kakasa nti ekiraamo ky'okola kikwatagana n'amateeka g'ensi eyo mw'oli. Ekyokubiri kakasa nti amateeka oba ekiraamo kyonna ky'okola kyakugaba maali kyakusaddaaka kola saddaaka yonna oba ky'oyagala bakukolera oluvannyuma lw'okuvaawo okwo kakasa nti ekiraamo ekyo kikwatagana n'amateeka ag'ensi kakasa nti ekiraamo ekyo kikwatagana n'amateeka ag'eddiini yo ey'obusiraamu. Kubanga w'okolera ensobi amateeka ag'ensi n'olaba nga olina etteeka ly'omenye bwe munaagenda mu kkooti ekiraamo kyo kyonna kigenda kuba kisazibwamu. Etteeka eri limu bw'onaaba olimenye kyonna kigenda kusazibwamu naye bw'onaamenye etteeka ng'omenya etteeka lya busiraamu tugenda kukutereeza awo w'osobezza tugambe nti kano akalombolombo kakyamu tetugenda kagoberera kubanga munnaffe yakoze ensobi. Kikyo Allah kyatugamba ffe tusinzira mu tteeka mu Qur'ani
faman khafa min mus, Allah atugamba a'udhu billahi minash shaitani rajim, faman khafa min musin, whoever fears the directives of anyone, the will maker, omuntu yenna atya amateeka oba ebintu byonna omuntu by'abaalaami, the testator oba testatrix, omuntu yenna byonna by'abaalaami bw'obanga otidde mu ebyo by'alaami nga fihi mailin anil haqqi wal juri aw mailin anil haqqi khata'an aw jahlan, ng'otidde that this person has diverted from the truth, from the correct way of making a will, directly oba intentionally oba mistakenly, omuntu nabanga ekintu ekyakikoze, and you try to correct that mistake that he made, you have no problem, you have nothing you have done wrong. Omuntu yenna akola ekyo ojja kuba tolina buzibu bwonna, ojja kuba tolina musango gwonna gwozizza, because you are just correcting your fellow. Why is it so? Because if you follow the directives of that person, remember, it can be, we shall be like the ones who are directing him to the Jahannam. Tujja kubanga abantu abamusindikiriza ogenda muliro. Lwaki? Kubanga kyalami kifu, tukakasa kifu, naye ate tukigenderako, Allah agenda kumuvunaana olw'okulama ekintu ekyo ekifu. Naye ate bwe tukitereeza kiba kitegeeza nti Allah subhanahu wa ta'ala omuntu yetajja kumubonereza olw'okuba tumutereezezza. Kyetuba tubagamba nti mulame nga mulama mugabire amakubo ag'eddiini ey'Obusiraamu. Mwewala okulama nga mumala galamalama bye mukola, ate mukole ebiraamo. Tubakubiriza bannange okuleka abatamanyi nsi bwetambula, tubasaba temulama. Naye amanyi ensi bwetambula, amanyi Obusiraamu bwe buli, amanyi amateeka bwe gali, kola ekiraamu. Kyava tugamba fa in kanatil wasiyatu muharrama, singa olama ebintu byonna ebitakwala n'amateeka ga Busiraamu, fahiya fi dhillati, fahiya batila, ekiraamu kyo kiba kifu. Tubimanyi bulungi ebitakkirizibwa. Gwe okutulaamira nti nze bannange bwe mba nfudde emaali yange yonna timugigabanga, ani gubiragira ebyo? Nze bwe mbanga nfudde omwana wange yenna n'afuna ku kintu kyange takitundanga, ogenda kudda obikozese. Nze bwe mbanga nfudde emaali yange yonna ngiwaddeyo eri Obusiraamu, ani gw'obiragira ebyo bikola? Ebyo sinzidde mu tteeka ki? Nze bwe mbeeranga nfudde ku lumbe lwange abantu bange bonna ababajjanga emaali yange yonna mugigulangamu omuceere abantu ne bagulya ku lumbe, ebyo bya kisiru kiba biraama. Nze bwe mbanga nfudde ku maali yange yonna munzitiranga ente 15, bannange bimulaama bifu, bye tulaama bya jahiliya, tebiriyo. Period of ignorance byakolebwanga. Saawa zino tuli period of literate. We need literacy as we Muslims, and we have, imagine, by the way, we are literate people, because we are following the scriptures of Allah subhanahu wa ta'ala. Tuli bamanyi tugoberera buyivu, kubanga Obusiraamu buyivu, amateeka ge tugoberera Allah subhanahu wa ta'ala yagateekera. We have to just follow them. Tulina kugoberera bugoberezi. Nolwekyo singa olama ebintu byonna, simanya munzikanga mu mbugo 10, munsimiranga entaana ya fuuti 3, ebyo byeramire ojja kubyekolera ng'ofudde. Kuba tetumanyi bwe tukoleka waawo, waliwo asobola okujja n'akuziika oba osobola okweziika. Mulame nga mumanyi be mulamira abantu abategeevu. Mulame nga mulamira abantu abalina ku irimu. Mulame nga bye mulaba mukimanyi nti bikwatagana n'amateeka ag'ensi n'amateeka aga akhira. Muleme kulama bintu bya kisirusiru. Muzza Obusiraamu emabega, muvumaganya Obusiraamu, tugoberera amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Nolwekyo n'agamba nti ekyo kyonna ky'oba olamye nga tekikkirizibwa mu mateeka tekituukirizibwa. Bittifaaqi jamhuri ahli al-ilm, ng'ekyo kyonna abamanyi bakyegattako. Famithalu al-mubaha, okizampo gyenyinza okuweeya ebintu ebisobola okubanga bikkirizibwa mu mateeka. Mathalan, alladhi lahu alwasiyatu lirahim muslim, omuntu okulamira owooluganda lwe, n'olamira owooluganda lwo omusiraamu oba tali musiraamu. Mathalan, ayinza okubanga si musikaawo n'omulamira nti bamuwangako kantu. Walwasiyatu bibinaa'i masjidin, oba n'olama bakuzimbira omuzikiti, ku maali yo bakwate bakuzimbireko omuzikiti. Hadha jaiz, kikkirizibwa mu mateeka ag'eddiini ey'Obusiraamu. Mutegedde bulungi? N'ebirala oba okulabirira bamulekwa, au taba'i kutubil ilmi, oba okulama ashar'i, okuba nti emaali yo batuulamu ne bawaayo bafulumye kati olwaleero tulina ebitabo.
abantu bangi balina ebitabo bibawandiise naye tebalina busobozi bubifulumya. Programs impitirivu nnyo ziri ku radio eza da'awa naye tezirina facilitation. Naye n'olaba nti bannange mu maali yange nti bwe mbanga nfudde nti mujjangamuuko omutimwa ne muwaayo eri abantu abakola social media abali ku social media ez'enjawulo basobole okubanga baweereza. Owulidde? Bagulire data oba bagulire oba osa facilitate nga abawalimu. Ebyo byonna bye tulina okukola by'ebintu bye tulina okulaama okusinga okulaama emaali yange temugikozesanga kino. Owulidde? Tekyali yiyo kimanye nti kati ekuvudde mu ngalo kuba twalaba obwannannyini. Wanahawi dhalika min alwujuhi albirri kathira. N'ebirala biyitirivu nnyo bwe tuba tugendedde mu bintu ebyo abantu byetuteekeddwa okuba byetufunamu empeera ebyo biri omuntu byasigala afunamu empeera biyitirivu naddala okusaasaanya irimu bannange aw ilmu yuntafa'u bihi oba irimu omuntu gy'abasaasaanyizza irimu ki gy'oyinza okufunamu. Kale gwe tusobodde gisoma naye oweredde omwana mu ssomero omwana by'anaabayize byonna wonna wanaabisaasanya ojja kuba ofuna empeera. Owulidde? Okutta ekintu oyambye musiraamu mbeera yonna gy'omuyambyemu ojja kuba ofunamu empeera. Aw ilmu yuntafa'u bihi irimu gy'onaabusaasanyizza oba oguse media oba olesewo media platform esobola okubanga esaasaanya da'awa byonna ebiri mu tariqatu da'awa mu sadaqatul jariya gy'ogenda okusigala ng'ofunamu empeera. Oba otadde ekintu ku Facebook yenna anaakisomako olaba abantu batweetinga ebintu eby'ekisiru oli n'ateekako ng'ali bwereere omuwala n'ateekako nga yenna akubye amabeere neyeteekako ng'ataddeko yeeraga nga bw'ali omulungi. Ebyo tebirina mugaso. Naye teekako nti taddeko ki ntaddeko sheekhe ng'asomesa ntaddeko nga gundi asoma Qur'an ntaddeko nga gundi asomesa kino ogenda kusigala ofuna empeera paka lw'oliva mu nsi ebbanga limala ng'akantu ako kilipu kanamala kakyatambula yenna aliba akafunyeko ojja kufuna empeera okusinga lw'onaateekako ebitundu by'omubiri gwo ng'ogenda kufa Allah kuvunaane ku kantu ako k'otambuzizza ebbanga lyonna. Twegendereze tukole ebisaana tukole ebijja mu ddiini yaffe ey'Obusiraamu. Naye ate mu bintu ebitakkiriza ebimu ku byo mathalan alwasiyatu bima lahu bimalihi lilkafiri yatakawwa bihi ala almuslimin. Omuntu okulaama ate bitakkirizibwa singa oddira emaali yo n'ogiraamira omuntu ate omulabe w'Obusiraamu gwe tumanyi obulungi nti mulabe eri Obusiraamu alwanirira Obusiraamu beere nga busaanawo gwe n'ogamba nti emaali yo gw'ogiraamidde ekyo kiri haramu. Emaali yo era tusobola kumuwa maali yo tuba bakugigaba mu sharia tetugimuwa. Wakadhalika alwasiyatu lidawri lahwi wal khamri wa nahwiha. N'omuntu okulaama ng'ebintu by'alaamye biri latizari allagwi wal lahwi nga tebiriimu tebifuna mpeera nti bwe nfanga nti sente zange ziri ku akawunti muzigabiranga bali abakuba zzaala muzitwalanga ku betting ne muzibawa. Ebyo bya kisiru Obusiraamu tebubikkiriza era biri haramu. Oba okulaama nti bannange ti emaali yange bwe mba nfudde abantu bonna ababanga bazzeefu mu kika ewaffe si Basiraamu mbaguliranga omwenge ne banywa buli omu alina okusanyuka ku lwange mubagulire kuletiza maka ga Musiraamu ne baleeta bbiya ne baleeta buli kimu naleko ku maka ag'omu ag'Omusiraamu si yagubagulira naye bajja ne bbiya waabwe n'emyenge gyabwe ne bajja buli omu n'aboloogera awo naye maka ga Musiraamu. Lwaki? Teri asobola kujja ku mukolo gwo okujjako nga ky'obadde oli abo abazzeewo kibafaanana naawe ng'obadde okiri. N'olwekyo ku mbeera efaananako bw'etyo ebyo tetubiraama ng'Obusiraamu tetulamba bintu byonna bitakkirizibwa mu mateeka. Byonna bye tulamba biteekeddwa okuba nga biri in line with the teachings of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his traditional beliefs. Tulina okuba nga bye tulamba byonna biri mu njigirizo y'Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his traditional guidelines. N'ebyo byonna byagenda tuyigiriza mu hadith the authentic hadith of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne hadith ezo Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ziyaleka atuyigiriza ez'enjawulo enkola ye ezitulambika his deeds sayings and beliefs. Byonna ebitulaga Nabbi sallallahu alaihi wasallam byonna byali akola byali ayogera n'embeera zeyali ng'ayiyisaamu ebyo ebintu tuteekeddwa okuba nga tugoberera. So bwe bulombolombo busatu obugobererwa ekiraamo ky'omuntu yenna okubeera nga akikoze kibeere nga kigoberera ensonga ssatu. Ensonga esooka laama ekintu ky'olaamye bw'oba olina ky'oyagala okugaba mu maali yo kigabe ng'okakasa tekisukka kimu kyakusatu oba okukka wansi waakyo. Ekyokubiri ekintu ekyo bw'oba okiraamye directly destiny yaakyo eteekeddwa okuba nga teri muwaabu ku basika abateekeddwa okuba nga beneficiaries mbantu abateekeddwa okufuna ku by'obugagga byo. Kiraamira omuntu yenna ow'ebbali, kiraamira omuntu yenna atali musikawo ayinza okuba owa family naye nga tali mu abo abagenda okusikira at the moment, kimulambira abere ng'akifuna.
naye nga tali kwabo first priority people abalina okubanga bakola bakusikira. Ekirala teekeddwa okubanga ekintu ekyo byolaama byonna ebiri mu kitabo kyo nga tebikontana n'amateeka ga Busiraamu, nga byolaamye tebikontana n'amateeka ga Busiraamu. Era ebbanga lyonabanga byonna byolaamye tebikontana n'amateeka ga Busiraamu, kakasa bukakasa nti ebintu ebyo togenda kubanga bituukirizibwa. Muleme kufuulibwa basiru abateeka ebinkola mu biramu by'abantu mu nkola. Muleme kufiiribwa basiru abajingawavu. Nammwe ne mumenya amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala mb'olukuba ye yalaama omufu tatuula basiru. Naawe mufu gwe tukusaba tobeera musiru kufuula ffe basiru. Kola ebyo ebintu ebisaanira ng'ogoberera amateeka. Ate simanyi lwaki tumala galaamalama ng'abamanyi we bali ne Allah, kati Allah agenda kuvunaana buteebuuza ku bamanyi ng'ate yakugamba nti fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Bwe muba temumanyi lema kuwandiika vuluguwo kumulekera abantu kubanga bamugoberera. Goberera ebintu ebiriwo, goberera ebirambo ebiteereddwawo. Scripts weziri ne gavumenti ekukkiriza that any will can be a script that can be just fulfilled, that can be filled. Kasobola kubanga ka pamphlet ng'omuntu ajjuzaamu bujjuza. Muleme kukola bintu nga mukola mingole y'ekijinga, muvumuganyiza Obusiraamu, tuzizza Obusiraamu bwaffe mabega, tufuuse ekizibu mu nsi eno lw'ebyo bye tukolaakola. Emmaali si yaffe tebamalaamu, Allah agenda kugikubuuzaako. Thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im, mugenda kubuuzibwa ku byengera Allah bye yabawa eby'obugagga bibafudde ebizibu naye nga ebalabankanyizza emmaali naye ate nga mugenda kugireka. Mugende mulambula abaali abagagga abaakulembera bali kuki? Mwina live examples of those ones who are our predecessors. Abantu abo abatusooka baakola batya? Abagagga bafudde bameka? Biki ebiddiddwe oluvannyuma lw'okubanga tebagobedde mateeka? Bino siyomba naye mbagamba bye tulina okugobera. Omanyi Abasiraamu abamu tulina batabukira. Ow'ebbanga olina kuwemukira muwemukire. Bannange tukole ebintu nga biri in line with the teachings of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Most especially when it comes to making wills, when it comes to fragmentation of our properties, when it comes to inheritance issues. Ebintu eby'obusika bannange bibalamu nnyo. Bibamalamu nnyo nimbanga abatakwatanga ku ssente n'abagagga n'obatunuulira n'otula ku byobugagga by'abantu. Mulekeraawo obubbi bannange. Let us go ahead and fulfill the commands and the teachings of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ebigambo bingi naye mu bufunze ensonga esatu ze tulabye, laama nga byogaba tebisukka kimu kya kusatu oba okukkako wansi awo. 2, kyogaba kakasa nti okigabiramu abo abasikaabo. Bw'oba wakukibagabira kakasa nti okigaba nga bw'aba wakukifuna luvannyuma lwa kufaako babeere nga bategedde nti ekintu ekyo wakimugabira bifo ng'okyali mulamu. Bw'oba wakukimuwa ng'oli mulamu ekyo tekikwetaagisa, tekitukwatako, oli wadde mb'okikola nga bw'oyagadde. Ensonga endala y'ensonga y'okubanga tetulama bintu bya kisirusiru mu biraamo byaffe, kusiiwaza bannaffe basigadde kubakozesa bintu, kubanga abantu abamu balina obwongo obubagamba nti omufu waaba alambye byalambye tebikyusibwa. Ekyo kalla byeraamire bw'obanga omanyi gojjo byetuukiririza, naye bw'onaabanga obireeta bituukiriza mu mateeka nga sharia bweragira, byonna bye wasobya tugenda kubisazaamu nga tusinziira mu tteeka mu suratul Baqara. Allah subhanahu wa ta'ala watugambira faman khafa min musin janafan, aya erimu around 128 oba 129 suratul Baqara. Allah watugambira nti faman khafa min musin janafan aw ithman fa aslaha bainahum fala ithma alayhi. Allah yatukkiriza nti bwembanga mukoze ensoma ebiraamo byammwe tulina obbategeereza. Ensonga tukama bw'oba ofunye ekiraamo yita seeka abitegeera, yita omuntu yenna ategeera ebintu ebyo akugayidinge ng'okola ekiraamo ekyo oleme kukola gadibe ngali. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira fi dunya wal akhirah. Kakasanga obudde obusigaddeyo tujja kgenda mu bibuuzo, ate omulundi ogunajja insha Allah tujja kuba ate nga tutunuulira bi'aunillahi tabarakahu wa ta'ala, katunuulire faida tumalirize nayo nga tutunuulira omulundi ogujja tujja kubanga tutunuulira arkanul irith oba wa shurutihi, empaji z'obusika tujja kubanga insha Allah omulundi ogujja wiiki ejja ze tujja kubanga tutunulako insha Allah. Naye nga njagala tutunuulire ku kintu baita faida. Agambye quddimat alwasiyatu ala al-irithi li hikmatin shar'iyya. Allah subhanahu wa ta'ala yakulembeza ekisuubizo omuntu kyaba asuubiza mu maali ye olw'ebigendererwa ebyenjawulo eby'amateeka. Wahiya, era nga bye bino ebimu ku byo, anna al-iritha law quddima ala al-wasiyati la dakhala an-nuqs alayha. Singa tukulembeza mu maali y'omuntu nitugamba ntusooke tuggyemu ekimu ekyokusatu, kubanga ekimu ekyokusatu no kyabalaamye aba kiramye nga kijjemu nga saddaaka, naye tetusobola kukulembeza kimu kyakusatu ekyo kyolaamye kukijjamu nga saddaaka
nga tetunnaba kumanya status ya busika bwegenda kubeera. Lwaki kuba tunakulembeza okujjamu ekimu ekyokusatu tujja kufundikira nga bannaffe abagenda okufuna emigabo tubakendeezeza ku bye balina okufuna. Naga fatuuku rajul wasiyatu awwalan. N'olwekyo ekimu ekyokusatu kino ky'oba olaamye nga saddaaka tugenda kusooka tukijjemu tukiteeke wabbali naye nga tumaze okutunulira embeera y'abasika. Bwe tunaba tumaze okukijjamu thumma tuqassamu almaalu ala baqiyati alwaratha. Emmaali eno n'abeesigaddewo tugigabire abasika. Fayadkhulu an-nuqsu alayhim duna alwasiya. Abantu abo jukira amasala bagenda ku awulu tukita awulu mu kubala. Bwe tunaagaba emigabo niba nga waliwo abatafuna tugenda tubakendeezaako tusobole okubeera nga tubawa. Wa hadha kulluhu min babil inayati alwasiya. Ng'ebyo byonna tubikola olw'okuba ndi omuntu bw'aba alese asuubiza ekintu ebiseera ebisinga mu abasika temufaayo ku kisuubizo omufu kyakoze. Olaba waliwo abantu ng'omuntu kitaawe yalamba bazimba omuziki naye nga n'essaawa ya leero myaka bali mu 3 tebaguzimbanga. Yalama babeere ng'ennyumba bagyaliseewo nga wakufu ng'akirambi bakiweeyo nga wakufu ya muzikiti mwabiddiza dda. Kati embeera efaanako bwetu ekintu ky'abalambye ng'akigabye akisuubiza tusooka kukijjamu nga tetunnaba kubawa migabo. Famathalan, example, singa omuntu afa n'aba ng'aliseewo mukyala we, omukyala afudde mathalan n'alekawo bba n'alekawo ne muganda w'omuwala oyo, muganda we muwala munne gwe bagatta maama ne taata, n'aba ng'alese alaamye n'agamba nti bannange emmaali yange gyendese mujjangamu ekimu ekyokusatu mukiweeyo olw'obusiraamu mukiweeyo mukuba amalungi. Kati tugenda kuba emmaali tusobola ogikola ki okugigabanya. Tusobola ogigabanya tutya? For example, singa tugamba nti emmaali y'omuntu ono eri ebitundu 3. Ekitundu ekisooka kimu kyakusatu agambye tujjemu ekyokusatu mu mmaali ye. Kitegeeza tugenda kukitwala ku ki? Tugenda kukitwala ku kisuubizo kye. Agambye bwe mba afudde n'alekawo bbaawe, omukyala yafudde naye aleseewo bba n'alekawo ne muganda we omuwala munne bwe bagatta maama ne taata nga be basika abagenda okumusikira. Naye n'aba ng'alese alaamye n'agamba nti mu mmaali yange eno mujjangamu ekimu ekyokusatu ne mukiwaayo eri obusiraamu. Kakati emmaali eno tugenda kukola tutya? Tugenda kukwata kimu ekyokusatu tukiteeke wali nga wasiya, kyekisuubizo, oba kigenda kukola kuzimba mizikiti, oba wakufunga kinaddaabiriza nga masijidi, oba kulabirira bamulekwa, oba kuweerera bamulekwa, oba ki naye ala sabiril birri. Waba wasigaddewo 2. Omusajja ku mugabo Allah gwe yamuwa mu mmaali y'omukyala we ng'afudde kiba kimu kyakubiri. Kitegeeza nti kati jukira bibadde 3 tuggyeko kimu, kati wasigaddewo 2. Kimu kyakubiri kya 2 kitegeeza ebeeremu. Omusajja naye agenda kufunako emu. Waba wasigaddewo kimu kyekigenda eri omuganda w'oyo muganda w'omufu muwala munne. Olukitegeeza nti emmaali bwe tukikassamye bwe tukigabye mimbabil faida mu mbeera y'okubategeeza. Kitegeeza bwe ziba 3,000 nga zaalese tugenda kuteera 3,000 zino ngeza ku muwendo omuntu naye kigereze ku ssente nnyingi oba biliyoni oba miliyoni naye 10,000 10 tugenda dutwala mu muzikiti, 10 tugenda kuluwa bbaawe, 10 tugenda kuluwa muganda we omuwala alina okuba omusikira mu mbeera efaanako bwetyo. Wabillahi tawfiq. Eyo example entono giyinza okubawa mu mbeera y'okuba nga tutuukiriza ekiraamo. So aba balina ekibuuzo oli waddemu okuba nga okiteekako comments zammwe tusobole okulaba nti ate ezibasobola okuba nga tuziddamu tubeere nga tuzibaddiramu wano insha Allahu taala, ate tusinkana omulundi omulala oba wiiki ejja nga tugenda kulaba kibayita al arkanul irithi, empagi ez'obusika oba obusika kwe butambulira insha Allah. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Fadhal Sheikh. Naam. Tewaliwo komenti yonna abalinayo komenti? Abalina komenti? Komenti yonna eriwo oli waddemu okugisindika sindika komenti yo nga situnaba kubanga tumaliriza ate biidhinillahi taala. Sindika komenti yo. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuyina ebibuuzo ebitinitini wano.
Prince Huzairu Kajaju. I was at how much does a man share on the wife's riches? On the wife's riches. Wakulu nti omusajja agabana kyenkana ki ku byobugagga by'omukyala we. So it depends. This depends on the situation. It depends the situation. So you are asking how much does a man shares from the wife's riches or the wife's wealth in case your wife dies. So it depends the situation. When she dies, if she dies, when you have offsprings, whether those offsprings are of both of you, that is your children, those are your children, or her children. Meanwhile, when you married her when she already had given birth to some offsprings, it means that your portion will be decreasing due to the presence of children. However, it can also be that she has her children, but she has never given birth for you, or she has never given an offspring for you. This means that whichever offspring is found in between, whether are your children or her children, altogether, they're not yours. So your portion shall be decreasing accordingly. Remember, in the presence of children, the man should get a share of a quarter from the wealth of his wife. Then, when in the absence of offsprings, the man should receive a wealth, altogether, a portion of a half of the wealth of his wife. So mubufunze muganda waffe ekigambo ky'obuuzizza, omusajja yenna bw'abanga alina omukyala n'abanga omukyala oyo bazadde abaana abo nga babombiriri, naye omukyala n'afa, oba omukyala ng'abadde yazaalayo abaana nga si babo gw'omusajja, meanwhile omukyala oyo wamuwasa ng'alina abaana abo bagenda kukendeeza ku mugabo gwe husband, kubanga mukyala wo bw'afa nga temulina baana mwenna, nga talinaayo mwana, temulinayo mwana, talina mwana gwe yazaala walala, naawe tolina mwana gwe wali omuzaddemu, obeera ne a half of her wealth, obeera na kimu kyakubiri ky'ebyobugagga bya mukyala wo. Naye ate bw'abanga omukyala oyo aliseewo omwana yenna, oba wammwe both of you, obanga mwana oyo yamuzaala walala, gw'omusajja omugabo gwe gukendeera ne gugenda ku kimu kyakuna, that is a quarter of your wealth. Wallahu ta'ala a'lam. Likewise, omukyala alina quarter of the wealth of her husband. Nti omukyala naye alina quarter y'ebyobugagga bya bbaawe in case omusajja talina mwana gw'azadde mu mukyala oyo, oba omusajja talina mwana gwe yazaala mu mukyala mulala yenna. But if it comes that we find out that a man had a son, omusajja alinayo omwana, naye omwana oyo gw'alina ateekeddwa okuba, this is the condition to the man. For the wife, there is no any condition on her children or offsprings. But for the man, they should be legitimate children. Balina okuba abaana abo nga baana ba mateeka ag'eddiini, si baana ba kivubuka, like some of you saying. Abaana abo balina kubanga abaana abo si ba kivubuka, wabula they should be legitimate children born out of lawful marriage. Abaana balina okubanga baazaalibwa mu bufumbo obutukuvu ku sayidi y'omusajja. So abaana abo baziyiza omukyalo ne bamutoolako ku mugabo gwe yali badde afuna. They deduce on the portion of the wife, whereby the wife shall be now receiving an eighth of the wealth of her husband due to the presence of offsprings. That is how I can explain that. Naam. Sister Fe ayitibwa Naloga. Naam. Khadija abuuza nti nze singa nfa nendeka ebyobugagga byange mu mikono gy'abaana bange namulwa ntya? It's not clear. Singa nfa mu mikono gy'abaana be. How? Let make the question clear.
leaving your properties in the hands of your children or your offspring. This means there is a hidden information behind. We don't know. Did you surrender those properties to them as theirs, or you just left them to maintain? Of course, we know when you die, each and every part of yours is left behind or is left in the hands of that. In the hands of you know, I'm used to the language. You'll forgive me. Singo fa no bangi ebyobugagga bino obirese mu mikono gya kuba tukitumanyi obulungi nti omuntu waafa ebyobugagga abirekera baki abirekera bantu be abasika be bisigala mu mikono gy'abantu be baana oba bakyala be oba baani. Those are the legal people we know. Naye abantu abo mulwokuba nti obalekete kato your question is not a question tebadde clear. Kati ekibuuzo kisaabulula. Naam. Kiringa nti afudde naye emaali yonna mathala nalese abaana. Naam. Amaduuka n'agalekera abaana, amayumba n'agalekera abaana, kyekibuuzo kyagezaako buuza. Ng'abibagabidde. Kugamba teyebagabidde naye bibalese mu leda abibagabidde. Kati of course obusiraamu obwo bwakitugamba dda we just tugikuŋŋaanya bukuŋŋaanya. Tukuŋŋaanya bukuŋŋaanya maali, you just collect each and everything that belongs to you. Buli kyonna ekiba kikyo property yo byonna tubikollectinga ne tubikuŋŋaanya wadde mulimu baana bo wadde mulimu ki. Era maali fokose oluusi ebeeramu abaana. Wali asajja bagaganga maali baziteekamu baana. Naye bw'ofa the moment you die kubanga gwe olina gwe nkomeredde ebintu byo byonna tubikuŋŋaanya. Kubanga era abaana bibagenda obifuna. We collect each and everything ne tuddamu tubigabira ne bafuna buli omu property ye alina okufuna according to Sharia. Now, I think it is clear. Now. Okay, inshallah. Ndoza toli kibuuzo kirala kubanga ebibuuzo bibuddeyo. Abirese ne bwe budde ndowooza inshallah. Abalina ebibuuzo ndowooza tujja tubitereke tujja biddamu mu darusa eddako inshallah olwokuna olujja. Khalas inshallah. Naam. Tubebaza nnyo ababeerako. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khaira. Mweyongera okubaako naye bannange muteke mu nkola byumba muyize. Manya nti gwe musiraamu nze musiraamu ate gwe busiraamu wonna w'obadde. Be exemplary to others. Let us be exemplary. Tubeere bannaye example eri abasigadde. Okunnyonnyolamu nalwo gakwayongeddemu agamba nti ebyobugagga biri ekibuzo etubaddeko. Singa abaabi balekedde nga buli omu agamba nti ngambiba wadde buli omu bibagabidde naye nga tekuli mulala yenna Imana nga bibagabidde. Kakati awo kyetaagayo more enlightenment yengenda okumuwaawo. Bw'ogamba nti obibagabidde olina kubanga wakola kino wammanga mwannyinaze nalooga. Oteekeddwa okubanga ebyobugagga ebyo wabibawa n'obyeggyako mu bulamu. Ng'ate nabo bakimanyi kuba olwo abantu abagagga we bali nga balina ebyobugagga ng'agamba nti edduuka ly'egundi yaliteera mutabani we yali muwana byonna ebirimu babikoze ekyo babikoze eki he doesn't care. So ebyobugagga ebyo okubanga wabyobanga mu bulamu naye bw'obanga omanyi that you have been among the beneficiaries ng'obadde okyaliganyulwamu as you were still alive ng'okyaliwo oli mulamu ebyobugagga ebyo biba bikyabelonginga to you. I think to make the point clear, that is that. Oteekeddwa okubanga bw'oba okakasa nti wabibawa bibawe ng'okyali mulamu obyejje nako nga bwe nagambye nti bwe mba n'essimu zino 3 nsobola okugabako emu bwe mba ngikuwadde ogikosa ng'oli mwana wange siteekeddwa kugamba nti ate kozesaako bonna mala oginzirize no nina kubanga ngikuwadde I surrender it kiba kiwedde. Naye bwe mbanga sigikuwadde nga ogimanyi naawe okimanyi nti simu yange bwenfa olina okugizza. That is it. So for that tujja kubanga tukoma wano olunaku olwaleero. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ate aberenga atongera obulungi n'amaanyi okubanga tubaweereza biidhnillahi tabarakahu wa ta'ala wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Abatwagadde litakusimuze twabawadde nsembayo bagamba 0703 337998 oba 0703 83 wa 0772 861687 wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala وبركاته.